ate oba buli abuuza ku Pentagon bamugamba mbwa kati oyagala nange mbuuze Pentagon ate abantu bali basosojje mubuuza ng'ate yali neeteekateeka ze n'abagoberizi be bannange kituufu kiri nti Pentagon si ya maama wange singa eza Pentagon bazimpa naye kati yali kati waliwo sente mekeza Pentagon nno gw'obigoberera waliwo mmeka kati kimanyi kyamanyidde kati singa nali nnoonyereza singa nakati nzimanyi kubanga nakoma owulira nti ate waliwo mmeka olujja ddondo era abakozi tetulinawo wadde n'omu emirimu gya bulijjo ogikola emirimu gikola kwoza bintu mbuzi kwera kutwalayo mbuzi ku ttale mbikola twebaza mukama olw'olunaku olwaleero nti nfunyeyo omugenyi ankyaliddeko azze okundabako nga bulijjo nti buli muntu abazze ewa pasita muto aba anoonya ssaala so kansabe mmusabire mukama wange kiki oyagala nkusabire sebo pasita amannya Dr. Ali naye nga tuzze ne ttiimu eno okufuna ku mafuta go nga tujja mu lwokaano lwa 2026 tugenda kujja nga tusaba okukiikirira abantu b'e Kyaddondo East mu byobufuzi by'eggwanga specifically twagala okwesimbawo gye bujja naye nga bw'okimanyi nti obudde tebunnatuuka buli naye nga tukyabuuliriza ku bantu okubeebuuzaako ku nsonga ezitali zimu naye we tuyitiddeko wano okwebuuzaako n'okusaba ku mukisa gwo otuseeko ku mafuta agatuyisa mu lwokaano luno nga bw'obiraba ebigenda mu ggwanga ebintu si byangu embeera ya buzibu ab'omu kibuga owulidde efulisi embeera z'obujjanjabi eby'amasomero amakubo n'obwavu obukutta ejjembe kale tusaba otusabire okutwaŋŋaanya mu lutalo luno tugendamu mu lutabaalo olwa Kyaddondo East ng'obudde obwo butuuse nsaba mukama wange ofukamire nkusabire ate naawe sooka okkirize mu mwoyo nti ddala nti obuwanguzi obututte mukama nkwebaza ku lw'omwami eno okulw'obulamu bwe n'emirimu gye nsabye ekisa kyo n'obuyinza bwo obuwanguzi bubeere wamu naye awangule ekyo ekifo ky'ayagala okubeeramu kubanga Katonda wange obufuzi buva eri ggwe omukono gwo ekisa kyo obuyinza bwo leka bumusaasire akole ebyo by'alina okukola ne by'ayagala okutuukako amiina kama akoomukisa tweyanziza nnyo gwe wenna atulaba ku emboozi mu UG ne ku Moon TV nsajja Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan weebale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba olunaku olwaleero nsenvuddeko n'entambula nenzijako eggayaze eno Manyangwa ewali pasita muto so tuze tuwayemuko ku mboozi pasita muto abadde aludde okulabika nga simanyi kyaliko simanyi mbeera ki gy'alimu ne ŋŋamba nti akanzije musisinkane twogeremukko ne pasita muto nsanyusa okulaba pasita muto nange okukusanga ssebo ogamba otya asigamba mpozi ggwe nange sigamba obulamu bulungi obulamu si bubi 1224 akutwala atya 1224 si mubi twaliza awamu yesebo akutwala bulungi yesebo ebitabo bigamba ki ebitabo tebibadde bibi bitabo birungi okay muddayo ddi ku ssomero ku ssomero tuddayo nga 26 omwezi guno 26 omwezi guno weebala obuweereza tubutambuza nga wobiraba yeronzezeko ku kyaki wano tuwalimu ku mboozi omusana mungi tolinaamu esi tolinaamu faani faani yoweeri weebala emirimu namwe mwebale kubaayo kale sooka obuze kubatulaba bw'omala okubabuuzaako obasabire omukisa nange onsabire omukisa omanye abantu bangi abatulaba wano mu Uganda mu mawanga ga Buwalabu Bungereza America Canada nawala yonna abantu batulaba so babuuzeeko obawe n'omukisa buli kisa kino muyina gyali babuuzaako basebo ne bannyabo mwenna abandaba era waliyo n'abamu nga mumpulira buwulizi nga muli kumpulira byenjogera wenna mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo
Mbeebaza emirimu gyonna gyonna gye mutuusaako emikono, gye mutuusaako engalo okulaba nga gigenda mu maaso. Mwenna mbeebaza bye mukola. Tuwe essaala ssebo. Katusabe. Mukama nkwebaza ku lw'abantu bonna abandaba era abampuliriza ku lw'obulamu bwabwe. Nsabe Katonda wange okole ekkubo eritali ekisa kyo Mukama eky'amaanyi, obuyinza bw'obw'amaanyi. Leka busaasire buli muntu yenna omwongere obulamu Katonda wange mu bino ebiseera by'obwavu. Bawe buwi ssente bo bagaggawale bugaggawazi. Amiina. Kale pastor embeera eri takuba twasemba okwawukana ng'olina ensonga ezaali mu ddiiro. Crusade yagenda etya oba twasemba kubeera nga olina crusade bwe kiri? Twasemba kubeera naki bwe twali ffenna watogenda mu crusade oba yali yaggwa? Crusade si gye twaliyo waliyo overnight. Oh yes. Yali y'amaanyi nnyo. Yatambula etya? Yali y'amaanyi nnyo. Twebaza Mukama. Ekifo kino okisanze otya? Ekifo tekibadde kibi kubanga Katonda bwe yatuteeka wano tewabadde wabi okutwaliza awamu, buli kimu kirungi kyenyinza okugamba. God is Able Church International. Lwaki abasinga basako ka international? God is Able Church International. Kaakati kubanga olwabamu najja nagamba nti no Christian Center kati gwena international, God is Able Church International n'abalala buli omu atumanga bwagadde. Lwaki wasinzira kugamba, lwaki wasalawo n'ogamba nti no church eno nze ku lwange kanjitume God is Able Church International? Gwe wakisalawo oba muzeeyi? Nze nakisalawo naye kankubuuze kigambo international kitegeeza ki? International kitegeeza kangambe nti nsi yonna. Kati wali oyagala ebere ya Uganda yokka. Kyobola onguziza ekintu wali gitumye God is Able Church Uganda. Lwaki Uganda? Kubanga mu Uganda mwoli oli munna Uganda. International kigatta ensi yonna. Kati oyakubeera international? Oyagala church ebere ku mutindo gwa international? Yes sir. Kati bw'oba obuulira wano ekigambo, oba obuulira enjiri okuba nti ntuuse mu koleti nsanze nankyawe wedde, obuulira mu Luganda obuulira mu Luzungu? Mbuulira mu Luganda n'Oluzungu. Ba-interpreter bajja. Okay. Tulaba wasabira Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine president wa NUP, bwe yali ajja mu Kyaddondo, mu kaluka eKyaddondo, n'omusabira essaala era n'ayitamu nebera bino byaddirira era mwasigala mutambula mwenna. Kati ngenza okutuuka wano ng'ate olinayo era omulala ate gw'osabidde olunaku olwaleero okujja mu kalulu ka Kyaddondo era Robert Kyagulanyi era we yali yeesimbye, si bwe kiri? Kyaddondo East. Osalawo otogamba nti kati because abeesimba baba bangi oyinza okuba nga abagenda okusimba mu Kyaddondo East balinga 5 oba olusi n'okusukkawo. Osalawo otogamba nti kati kansabire ono? Ekituufu kiri nti nze omuntu wajja n'angamba nti nsabira sisobola kugaana. Kati nze mbadde wano eno ndi byange ngeze okulaba omwami ajja agamba nti sebo nkusaba onsabire, njagala kubeera MP wa Kyaddondo. Ate kati ngende nnoonya abatazze kunsaba ssaala. Simayanga mujje mbasabire. Sigenda kuyimirira wano eno ku TV ntandika oyita mujje mbasabira azze gye ndi nze gwe nsabira. Yes sebo. Kwegamba nti newabeerawo omulala gwe yeesimbyewo naye najja naye omuwessaala. Naye muwessaala. Kasajja nagamba nti mpe essaala. Katonda n'alondako n'agamba nti ono. Yes sir. Okay. Wali olina enteekateeka y'okuzimba church. Nga bwe tugiraba wali olina enteekateeka yaayo, otuuseewa mu kuzimba church okusukkawo wano kizimbe church y'amataffaali, kuba ndaba nti wagizimba naye yazimbibwa mu mbaawo na plywoods. Naye olina enteekateeka y'okuzimba church eno na ebere y'amataffaali ne cement, ebere ku mutindo, ebere international. Enteekateeka yo eri tetusobola kubeera nga tukoma wano eno era tubaako n'ekintu kyekirala kye twagala okwongera. Enteekateeka weeri naye era twetaaga omuntu ayinza okukiyimiriramu n'agamba kati tutandike, n'agamba nti kati nguze ettaka liiryo tutandike. Kyekyo. Nti weetaagayo tubuyita buyambi nti abantu abayinza okuyimirirawo nawe ne bagamba nti kati nze ntandikidde wano tukole kino tukole kiri. Kuba nze nga nze siina zinaatandika ne ngamba nti tutandike. So weetaagayo abantu
mikwano gyo bana batali mikwano gyo nenga balitaze okuyimirirawo naawe muzimbe abasumba bangi bazimbye church tulaba omusumba abasumba b'enjawulo musumba Kayanja yaddamu n'agaziya Rubagaawo n'agaziwa n'okuddaabiriza church n'agiddaabiriza waliwo abasumba bangi waliwo yakazimba bamita pastani boba ogoberera sibigoberera mbeera ku ssomero obeera ku ssomero teza baba toli ku ssomero obeera wano temba ndi waleero mupiira na church omusumba Kakande omumanyi omusumba Kakande yakamaliriza okuzimba church ye omusumba Pastor Bugingo yatusuubiza okuzimba Pentagoni yali agambye nti mu January bajja kuba basitandika okusima omusingi nate bwe kyatuukawo ne wajjawo byonna ebyalunga bwe twabimanya ne wabeerawo okwongezaamuko naye nga naye alina enteekateeka eyo bagamba January ki January w'omwaka guno ne January bwe yatuuka n'ayongezaayokko ne mukulu Mayanja kiki kyunjagaza ate oba buli abuuza ku Pentagon bamugamba mbwa kati oyagala nange mbuuze Pentagon ate abantu bali basosojje mubuuza ng'ate yali n'enteekateeka ze n'abagoberezi be bannange kituufu kiri nti Pentagon si ya maama wange so kakati naye alina enteekateeka ez'okuzimba Pentagoni nti alina abantu abamugoberera because nawe olina abagoberezi bo naye kati ntolaba nti abantu abamugoberera abamobilizinga nabagamba muteeke wano sente ne Pastor Kakande neera kyekimu kyakoze n'abasumba abalala kibajja bakola bwe kityo gwe abagoberezi bo enteekateeka kigi mulinawo ey'okulaba nti nga bwe tugambye nti abantu abalala bajja kujja bakukwatizeeko naye mmwe mulinawo nteekateeka ki mu kaseera kano oyogamba nti nno okuviira ddala ku bagoberezi bo okulaba nga nammwe mutandikawo ekyammwe singa eza Pentagon bazimpa nozimba nonsonyiwa mukama wange jogedde ekigambo kyebadde sina akati ekituufu kiri nti abasumba abamu kugamba oba ŋŋambe ntya sijja kweyingiza mu ntalo z'abantu bakulu ez'abasumba naye nange nina wentuuka ne bampita omusumba bampita musumba ne musumba Bugingo bamuyitaani naye musumba kati gwe togenda kuvaayo ogambe nti gwe oli mwana muto ova mu ntalo z'abantu abakulu naye ekyo ekitugatta fena tuli basumba obwo obukulembeze buva eryani buva wa Katonda kati nze mbadde nsaba nti waliwo omuntu omu nga ye yakoowa ngalaba amakanisa g'abalokole gali mu biwempe gali ngambe mabaati mbaawo kogamba oli n'agamba nti nze kangume n'ateekayo ekinugu kye n'agamba nze kampeeyeza Pentagoni naye ate bye yasuubira ate ne bibeera biki n'atafuna kye yasuubira n'ateekamu amaanyi ge n'agamba nti nze Pentagoni ezange ngenda kuziwaayo naye ate okumekereza omuyisa eki naye nga we yali azisonda tewamuyitaani mbwa olina kyogamba so kwegamba nti sente ezo ziba ziteekeddwa okukolebwa ekintu abantu kyebabasuubiza era mu budde kiwazibasuubiza mu budde omusingi webaba emisingi eyinza okuba no amabega kawe enkuba ebadde etonye bayinza okuba bagusima ekyenkuba netonya nyingi nnyo mukoka n'akulukutiramu simanyaettaka ne ligendamu sebo gw'obadde ku ssomero omusingi tebagusimanga sebo omusingi tebagusimanga mpozi ekyaliwo olw'enkuba eyatonye ennyo bwe yatonye ennyo yalimu n'ekibuyaga tente ezimu ne zigwa ne zoonooneka era n'ayisaawo budget ne bagamba nti amusonde tufune tente endala nga bwe tuteekerateekera okuzimba Pentagon kati sente tente endala zateesobola sima musingi anti kakati yayi yannyonnyola nti okusinza ku kyagala okuzimba kibata Pentagon is a different thing nti nabagenda ogizimba si baawano bagenda kujja buzi n'ebisenge bizimbe bagizimbe bo mu ngeri yabwe nga bamanyi abawano tebasobola mitwe mikalu anti bayinza okuba basobola naye waliwo obukugu obusukkiridde because wabeera omuntu kyabagala era nga bonaabeera wano n'ogamba nti nno wano emmotoka weeziri naye kangende ku online ngule emmotoka e Japan nze nga bagite okuva e Japan kanekyo nakyo bwe kiri naye nga kusinziira ku budget nekyayagala okuzimba ate kinene nnyo kufa kye tulowooza naye kati yali awo kati waliwo sente mekeza Pentagon nno gw'obigoberera
waliwo mmeka kati kimanyi kyamanyidde kati singa ngenda alinyonyereza singa nakati nzimanyi anga nakoma owulira nti ate waliwo mmeka tuddeyo eri ku kyenkyenya okumanya gwe n'abantu bamulinawo enteekateeka yonna oba mugenda kugitandika butandisi ogamba nti nno tumobilize ng'abantu baffe abajja wano ku God is Able Church International waliwo enteekateeka yonna gye muteekateeka okuteekawo oba waliwo eriwo tewali nteekateeka eriwo naye tulina gye tuteekateeka okuteekawo oyagala oyinza osanga enkya nga pasita Mutaaso ndaza nonagoni zakulonaki nonagoni nonagoni olwooza noba naye kitegedde saidi mwenda so naye nga enteekateeka mu maaso awo osobola okugiteekawo enteekateeka mu maaso awo yeeyina okubeerawo kuba nabyo tubyetaaga ekkanisa yeetaaga okugenda mu maaso tugenda kubeera wanene just bibaati naffe tubikoowa yatusuubiza Pentagon naye wuyo yatulimba naffe tubikoowa ebibaati eyasuubiza Pentagon tetuuka ejjira ku nfudu naye musumba golowooza okuzimba kyaki baita Pentagon okusinziira nga bwe yakinyonnyola parking egenda kubeera waggulu ku kyaki kuliko ebbatirizo kuliko media wegenda okubeera radio ne TV kuliko ebintu ebyenjawulo bingi nnyo nti kintu kinene nnyo oluza kyakera bukeeza omuntu n'otekawo buteesi bwoti because kyetaaga obudde kyetaaga ensimbi nnyingi kyetaaga okwetegereza nnyo kyetaaga bbanga ki kisobola okutwala emyaka egiwera ng'emeka mu kusonda ssente because ssente zitagibwa nnyingi ng'emeka giza n'okubeera 10 bannanga abantu olutuuka ne babanja nze Pentagon manyi baatandika ogisuna nga sinaba nakuzaalibwa nakati naye bakyatugamba tusonde so kusomozebwa ki kwofunye mu buweereza because manyi nti buli kimu kirimu challenges kusomozebwa ki kwofunye mu kulaba ng'oyimirizawo obuweereza buno ebimu ku kusomozebwa kwenfunye obuzibu bwa ssente tulakinga ssente kati nga intaneti twetaaga fiber yinza okutereeza ku intaneti yaffe tulwadde tukozesa pocket wifi ne kati tekyatumala kati nga bo bagamba emitwalo 13 buli mwezi emitwalo 13 egya intaneti buli mwezi gyetaagisa intaneti eyo mugikozesa mutya wano internet tulina online tv ku YouTube Able TV just searching Able TV TikTok tukozesa pasta muto ye internet gye tukozesa naye kale wulira mwami Mayanja abaziina bo bali mu byabwe abasumba ab'amaanyi abalina abantu mu kyaki abakuŋŋaanya ssente akabbo ne kabeeramu obukadde nga 2 kasande emu kati ffe tuddaga 13 naye nga nekitukola 13 gya internet temunanga bugamba nti nno wifi mukozesa ki tukozesa laptop wifi kamera bwe bityo yes so kamera weeri kamera eri emu ziri 2 kamera tulinawo emu kati naye tulina ne iron egattako amasimu bwe bityo so kati obuzibu obuliwo bwonna mu kusooka nga tuvudde ku kyokuzimba kyaki n'okugiyimirizaawo nti naye waliwo n'obwetaavu bwa intaneti nti wano mu kuweereza mu budde bwa service oba lunch hour oba overnight mu budde bwonna nti okustreaminga abantu abalala okuba nga bafuna obuweereza obwo intaneti eyo kyekizibu ekibadde kikyaliwo kubanga tubadde tustreaminga oluusi ne tukomekereza nga tuliko abantu 2 ku TikTok abantu 250 bwe bati abantu babeerako naye obuzibu bwe tulina intaneti bannange tewali yalina mitwalo 13 agituwe bannange emitwalo 13 gyokka kati emitwalo gye 13 gigenda kukola ki emitwalo 13 mu intaneti wabulayo ebintu bingi nnyo ne kamera tugyetaaga kubanga waliwo okusasula intaneti eya buli mwezi okusasula buli mwezi okuconnectinga kusinziira nga bwe bayagadde okusasula eya buli mwezi waliwo okubanga mwagala kutereeza mu intaneti simanyi kyekiragisa emitwalo egyo 13 mukulu Mayanja omuntu watuukidde okuteeka akakadde mu kkanisa mu kibbo naye nga tamanyina gye kalaga naye kati kinene ekintu ekirabikako mitwalo 13 buli mwezi 13 gya buli mwezi okugula intaneti mubeerengako buli mwezi oba kisasula emitwalo 13 buli mwezi sasula emitwalo 13 so okusomozebwa kwe mukyalina wano ebyuma byo biryoke
ebyuma byo just bulayo mulere gokka kubanga enanga njiraba zidrum nziraba emizindalo bwegiri buli kimu kyonna just mulere gokka gwe gutaliiwo mulere gokka gwe gutaliiwo naye byonna twesiga Mukama. kakati bw'oba toliiwo obuweereza buno bubeerawo butya kubanga obeera ku ssomero tobeera mu kisulo si bwe kiri naye nkomawo ku Sande buli Sande obeerawo kitegeeza ennaku z'oba toliiwo zezaala nkyawa ne overnight Friday ne ku Sande ojja n'oweereza n'oddayo ku ssomero tofuna mukusoomoozebwa oluusi natukola okusaba ku ssomero ne bagamba nti ali togenda ate biki oba babeera bakimanyi okusomesebwa kwenfunye akwa leave pass okukola leave pass ebintawanyiza oluusi doosi taliiwo head teacher taliiwo ate yo sayini yaabo weebulako tofuluma nga nebaza bright future okuntegeera ne bamanya nti nero ono musumba alina okukola kino alina okukola kiri ogamba bright future yantegeera bulungi nnyo. Okay, so internet bwe buzibu omuntu yenna ali eyo nga walegadde otulaba nga asobola because manyi nti eri abakisobola n'ogamba nti nno nze pasita muto buli mwezi nja kukubanga emitwalo 13 gya internet kakasa nti nno singa oba okikoze Mukama naawe asobola okubako nekyakugattako mu ebyo byokola nosobola okubanga oyongera nawe okuyitimuka mu side eyo. So abantu gye muli abalina ssente nkimanyi gye muli abazirina ng'osobola nti buli mwezi emitwalo 13 ejja internet ya pasita muto ng'osobola okukikola tujja kuwa enamba y'essimu ya pasita muto ojja kuba oyogezeganya naye osobola okumunoonyaako oba okunnoonyaako ne tuba nga tukwatagana bulungi nnyo okusobola okulaba nga twongera obuweereza obwo mu maaso. Ndaba entebe z'omukyaki, ndaba decoration ebitimbisibwa, ndaba akatuuti na buli kimu kyonna bino obifunye otya? Naye nebaza Mukama olw'abantu abanyambyeko abantu abamu bazze nga banyambako okulaba ng'omulimu ogwo gutambula era kisa kya Mukama. Bantu bangi nnyo banyambyeko abamu tebaagala nambasome mannya. Yes, bazze okuyambako mu ngeri omuba endala nti obatuukirira oba bo be bajja ne bagamba nti pasita muto obulamu kino abo be bajja n'oluusi abamu ne mbatuukirira ekyo ne mutambuza omulimu guno. Kati wano church weeri ate weewaka ewaka obeerawo naani? Ewaka mbeerawo ne daddy ne maama ne baganda bange. Obeerawo ne mami wadde oyagala mbeere wange ate oyinza okuba kisoboka okuba ng'obeera wekka nga buvumu mbujjawo nga weewaggula dda g'omanyi nnina emere nyinza okulabirawo naye ng'emyaka gy'olina nga miyitirivu nga nyiza ensubira nti n'emyaka 16 oba 15 olabyeko ku birth certificate yange kumbe oli mu 3 kisoboka. So obulamu obusanze otya ewaka ng'oli ne maama ne taata obulamu tebubadde bubi ng'omusumba because katoli sereebu abantu bakumanyi tolinaamu ko malala ago gamba nti kakati muzeeyi yaŋŋambye njira olujja oba toyera mulina abakozi ewaka? Olujja ddondoera abakozi tetulinawo wadde n'omu. Emirimu gya bulijjo ogikola? Emirimu gikola kwoza bintu, mbuzi, kwera, kutwalayo mbuzi ku ttale mbikola. Ate kyaki ani agirongoosa kuba ndaba nnyonjo bulungi nnyo? Abantu abaweereza ba Mukama babawo abajja ne bagirongoosa. Okay. Bajja ne babayambako okwoza entebe, kusiimuula, kwera, kutereeza buli kimu. Waliwo mami gwenda biwana tuteddeko amatala gano? Oyo akola atya? Oyo wa media. Owa media gamba yakola ku bya internet mizindalo gino kubisaako biki byonna connectinga biki. Okay, kati omusasula buli mwezi oba naye akola mirimu gya church? Voluntary. Abikolera bwereere, abikolera Mukama. Okay. Kale so bananga abatulaba leero natambuddeko ndi eno Manyangwa Gayaza ku church ya pastor muto we tulio nako olwaliro tusinzidde okuwayamuko ku mboozi okulaba nga ebintu ebitambula ku side ye n'ebirala byonna. So era wenzijide nsanze honorable ngabo mumulabye amuwadde Sala azze kwesemba ku Kyadondo East. So enteekateeka bwetyo bweri mukwano gwo Bobi Wine twasemba nga omunoonyaako wamufuna ne mwogerezeganyaamuko. Yes sir. Tubbire ku byamu tubbireko ku kyama tubbireko ku ebyo
bwewogera ne Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga walina bingi ebyomugamba enga siri mubbi ate ogambye nti nera kyamu kiise kyamu kale tubuulireko ku ebyo byomwogera ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kubanga watugamba amwe neetaaga okumunoonyaako naye ennaku zino ali bize nnyo wuuyo mu Amerika yoyo Canada wuli Bungereza kati yaddayo Bungereza wuli Dubai nawalala yonna kuluma yanja interview yange ne bwe bwengireke naye nga kusinziira ku biwali weetaaga okwogeramukko naye byatambula bulungi tebyali bibi byatambula bulungi yakusuubiza okukyalirako wano ajja kukyala budde bwonna kasa tukyali ffenna kati onaddayo omwe ku ssaala ya 2026 kubanga yatugamba agenda kukomawo kwesimbawo amateeka mba ndina 2026 amateeka nja kugimuwa so yeeteeketeeke okufuna essaala emuwanguza akalu ka 2026 ajja kawangula mukyala okay kati obuweereza olaba butambula butya waliwo progress bukyanga otandika obuweereza tebutambudde bubi mpozi nga kyenkugambye kyo tejja obufunds obuzibu bwokka yes funds bwokka obuliwo sente so nebyo byesibyemu lwakuba nti nno funds esente entono mu buweereza okay kale bwewakola because mmanyi nti nno watera okuvaayo abantu ab'enjawulo bwobanga mwezi overnight ne mu crusades ez'enjawulo tofunayo bantu bakwatirako kulaba nga bayimirizawo obuweereza buno waliwo abantu abamu abankwatirako nga mu overnight gye nakoma okwogerako naye baŋŋamba okusoma amannya gaabwe tikijja kusaana so bakugamba amannya ogaleke yesebu naye nga bo bannyamba bebaza Mukama nga baawano beebweru nga beebweru naye kakati mukulu mayanja ewayinza okubeerayo omuntu nga yandaba n'agamba nti neera kasita abalala bajja kuyamba n'omuntu walogo guyamba togamba nti kasita abalala ne bwe ziba 15 kasita zituka ku ssimu wabeerayo omuntu ogabye ennamba y'essimu maze okugamba nsaba munyambe ku kya intaneti oli nakubira nga tayagala gwa bamuyamba kati neweewuunya abantu ngaabo basoma kibiina kyakumeka bambi mukube essimu mutaase obuweereza bwa Mukama tubutwale mu maaso yes kakati wano wootuula wano weyimirira ng'ozze okubuulira ekigambo mu overnight mu services za Sunday wano weyimirye wano wenyini n'oweereza ekigambo abayimbi babeera wali mabega abayimbi babeerawo mabega okay so services zitandika ssaawa mmeka wano mu kyaki yo zitandika ssaawa 5 ol Sunday buli lwa Sunday ssaawa 5 olwokubiri ssaawa paka ssaawa mmeka ku Sunday paka ssaawa 8 buli lwa Sunday kuva ku ssaawa 5 paka ssaawa 8 wetu kikole wadogamba nti olunaku lulala lutya lwakubiri tutandikeemu mpaka ssaawa ya 3 emu ey'okumakya ey'olweggulo paka ssaawa mmeka 3 paka ssaawa 3 kusinza businza na kutendereza ate overnight Friday kati tulinayo Friday nga 24 tulinayo overnight Friday overnight okay so okwawula abantu bonna namba ise babeerewo tusinze Mukama tumutendereze kuno bavubuka be bagitegese bavubuka ab'okukyalo ab'omu kitundu oba abakyaki eno kayata ab'okukyalo abasabira mu kyaki era babeera bakyaki naye kati ekibuuzo kyo kinnemye okuddamu kubanga ab'omu kyaki basobola okubeera nga bakyalo ate tetusobola kujja bakukyalo ne tubagamba mujje mutegeke overnight eri abayinza okugamba nti wadde tetusabira awo nika tujje tutegekere bapasita muto tubeerewo anti baza okuba nga basabira walala naye ne bajja ne bategekera wano ngamba basabira wano ng'ate bakukyalo abasabira wano sigamba nti babana gye bavudde ne bajja wano because eri ababeerawo ne bagamba nti tugende ku kyakya nga bavudde ku kyakya endala ne bajja ku kyakya ne nti tugende ku luno tutegekere ku God is Able Church International ne bajja naye kati okinyonyodde bulungi nti abagitegese bawano okay
Okay, kale tusaba etambule bulungi nnyo. Mu bwetaavu olina bwa internet bwokka? Bwetaavu essaawa zino era tulinawo bwa internet. Emizindalo gyo giri okay? Giri okay. Entebe ziri okay zimala? Zimala. Na bukimu kyonna? Bwa internet. Tudde katono ku kyaki. Kyaki osuubira weetaaga ya bugazi bwenkana ki ng'etuuza abantu nga bameka era kansuka nkubuuza ekibuuzo nga sinaba genda ku gy'oyagala gye mwagala okuzimba eno yeetuuza abantu nga bameka bw'ogeraageranya ssaawa zino neetuuza abantu nga 105 abantu nga 105 kati wali agadde okuzimba eringayo abantu bameka kati wenkugamba 3,000 era z'oba ngambye z'oba oyagala njagala abantu nga bawera 3,000. 3,000 wano oyagala ogizimba bajaawo oba mugenda kugula mugazi we? Njagala tugula awalala. Nga si wano? Kitegeeza nti pulaani zo oyagala bwaba ofunye ssente mufune ssente z'okugula ettaka kuba kimanyira teririiwo mugule ettaka mumalirize na muzimbeko kyaki nga si wano tuzimbeko TV tuzimbeko ne toyi wadde okimanyi kino era abantu bazimba amayumba ne bakola bena toyi ne bazibuwalira okuzimba kati singa nsomya lisiti eyo nesiteekako toyi wandirabye obuzibu mu nnimiro z'abantu kati awo era nnina okubisoma ne mbimalayo ne kaabuyonjo negiteekako so tuleme kubeera mu kaabukyafu. Okay. Bw'obanga oli ku ssomero eyo abaana tebakusumbuwa? Tubigumira kwa tebisobola kubulayo ne bantegeera tebakyansumbuwa. Abaana ku ssomero eyo waliwo gejo oli mu kisulo abaana bamu babuulinga tebakubuulingangako ku ssomero eyo? Ate bannaba bakuyisa batya? Bakutwala batya? Ku ssomero ndi musirifu nnyo siri nnyo mu baana. Ekyo tebagamba nti nno weewulira pasita muto yeewulira yeeyagala? Si kwewulira omuntu abeera nakiwalirwa atyo kati nze ndi musirise. So okusomero bamusirise? Kugamba tozaayo na musango yadde? Ate nga nziza gwaki. Omanyi bagamba nti n'abantu abasirise baba n'eddalu baba n'effujjo nti omulabawo ng'asiriikiridde naye nga ku ffujjo kwatudde. Kaki oyo ababyogera bo babijjawo ababisomera ku ssomero ki? Nze bwe mbiwulira nti mwe abantu abasirise ennyo naddala ku masomero eyo mwe bamusinga n'effujjo mwe bamusinga eddalu. Kizibu. Okola ekyo kinomala n'osirika. Ate atali musirisi abeera ng'akola eddalu kitegeeza mbunero oyo abeera talina ddalu anti mubifudde opposite asirise yabeera n'eddalu ate omwogezi omukyamufu ate si yabeera nalyo yinza okubeera ng'osawukana buli kyoyagala notabeera naddalu. Kisooka okubeerawo kitya ng'oli mugezogezi nnyo ng'oyogera naye ng'eddalu tolirina nga tolina ffujjo mu bantu. Gerezaayo omu ku bayimbi ba Uganda ng'ali awo nga mwogezi nnyo naye nga talina ddalu omu bw'ati. Bebe Cool alina eddalu? Ate mwogezi nnyo. Ye Bebe Cool. Gwe omusinga okwogera Bebe Cool. Naye gwe olaba alina effujjo nti agenda kuba abantu ng'abayimbi abamu bakikola. Si nti buli ayogera aba ayogera by'amagezi. Ayinza obbaayo oli ng'ayogera bingi nnyo naye ng'ebigasa abantu biriko bitono nnyo. Okay, kati nga bw'oli ku ssomero osoma kubeera ki? Because buli muntu asoma abako n'ekigendererwa. Njagala kubeera dokita naye waliwo abantu abamu nga bemmanyi mu Uganda kati nga mwogezi nnyo naye nga n'eddalu kwatudde muyimbi. Aliwa yenna? Oyinza okumwogera ate n'onvumya buvumi. Ewe mwogera bavuma ggwe. Mwogere bavumenze. Kati abasinga bamutegedde dda. Oyo mbalekedde nga omuwaka abaagala mukomitinge yimbi kyoyo ng'ayogera nnyo kyasanze kyayogera tamala na kulowooza n'eddalu likwatudde. Mwaba mumanyi mutugambye just commenting era genda oyite mu comments zo ojja kusangamu omutu nga muyimbi alina effujjo naye nga mugezogezi nnyo naye effujjo pitirivu lyalina n'akalala nga wa kibiina kiri ekiriwa kiri NUP nze nkugambye kiri
kati nonya topic endala nkugambye wa kibiina kiri Pastor Mutogwe Pastor Mutogwe okay kazi kati oli mu class empoze sawa zino kati ndi mu kyamusanvu oli mu kyamusanvu candidate abaleta ki success card success card abaleta ebimuli bya dola mubirete kati Kyagulanyi agenda kumpaki kyandibe ekimuli kya dola yakimanyi tole mu P7 simanyi oba naye akimanyi itaga okukimanya tole mu P7 ateketeeke ekimuli kya dola buli wavayo ngajjuza kwa natuukira okukola pio yobanga atambudde amawanga ngaameka ekimuli kijja bba ku kikijjudde yes ekya dola ne pounds dola ne pounds atabike baleeta success card the success card nzagala kati temufuna mukusomoozebwa ku kitundu wano because bwe mubeera ne church ng'eno kwakati wano ndaba wano ennyumba eno eri wano emmanju wano mu Mbiriizi wano wondabange waliwo olusuku side eri nendoza ne side eno waliwo amayumba abantu bonna sente ekkanisa bajagala olw'okubanga eri ku kitundu so kyabajagala bonna mukama abawoomasi naye nga waliwo abatajagalawo waliwo abatajagala nga bawulira bubi nga bweri wano kinugu oba mubaleekanyiza nnyo manyi bamugenda ne mukuba endongo nefubutuka kuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka kawungeezi nga temubawummuza naye ekikulu tuba tugikubira waani tuba tugikubira we twagula ate bamugikubira wammwe naye ate baniiba nabo baba mumalako eddembe ate ngaolusi bolisi nabalokole kati awo nange simanyi kyakubakolera beteeke pamba mu matu otukiridde omugezi abeeko kyabakola kubanga tewaliwo ojja kgenda nga tewali bantu olina okufiitinga mu society gy'olimu kati emuyengo n'osangayo be bawoganya agenda ogula emuyenga ate nga naye era gye ziri kyaki emuyenga nanti waliyo abali mirembe gyawe kati wona ozimba kalina ebinaakulekanira bijja kubeera bitonotono bwe biti aligenda ogula emuyenga weeyagale gy'onookolera akajanja kopolisi omusirikale wona omugamba ati nera emuyenga waliwo abatutawaanya naye ajja kwangwako naye mugamba emanyangwa eno mukyalo agamba eba kati wali sente abamanyi asirikale bakati site omugamba ndi muyenga awayanguyirawo naye mugambe ndi eno kyennamukaaga ayinza n'okutuuka ng'olunaku oluddako okay kati wane waka obeerawo ne baganda bo bameka muganda wange tuli mukaaga era mwena mubeerawo wane waka bameka bali mu kisulo kuba kati goli mu kisulo tuli basatu abali mu kisulo awo wasigalawo basatu okay kale naye nga obulamu bwo butambula bulungi nnyo kakyayonywa ekyemisana nekyeggulo lyatolina tabbu yonna wadde omanyisirya nze mbuuza kumanya osobola okuba nga bunywa kyayi tolya kyamisana osobola kuba nga buli ekyemisana tolya kyeggulo ebyo twabiggalawo naawe mulya buli kimu breakfast lunch sapa byonna mubirya lwakuba otuuse tumazeewo nina omwana ngambye oli oba ye mutowo anti nane ndaba mundabe yate mulinga abenkana wakati mugambye naye gwe nga tozitowa kwe nagamba ye nze golaba ndye wakenze nsinga okulya naye sigejja so kyekyo kakati wootali ani atambuza emirimu muzeeyi yaliwo era obadde ku ssomero muzeeyi abeerawo okuddukanya byonna bitambula ne basumba bannanga abansapootinga nabo babeerawo nekugamba abatansapootinga ne babirabanga ebyokusaaga abagamba nti oyo mwana muto nnyo obuyambi omukati wendi kati sikyabwetaaga oyogedde ku kyabasumba ng'ogyeko muzeeyi okuba nti abeerawo olina pasita omulala nga buga nti pasita ono bataliiwo ono yabeerawo siina kubanga waliwo abasumba abamu nga bo bagamba byakusaaga abamu nga bawulira ennugu nti abantu baabwe oyo omwana bba abantu baffe kati omuntu oyo ekkanisa eri emu tuli mu kristo kati lwaki obanga omuntu agenzeewo omulala onyiiga nnyo kasita aba asigadde mu katonda aba asigadde mu kyaki ogamba abasumba babeerawo ne mulwanira abantu mubikomye bagamba nti obba abantu baabwe
amikabe nali nzibye mbabba mbatwala wa mbabbako kimu kya 10 nze kasita mbalaga nti kati sente ziraga waneeno sigenda kukola kineno nga nawe okirabira ddala nze kigenda okukola nowaayo n'omutima gwogwa gumu sigenda bagamba kati muleeta ezakabbo nga sibabulya kyezigenda kukola buli ze basonda oba bulya kyezigenda okukola zibabulya kyezigenda okukola abantu baba basondeza Pentagon bagambe nti zino za Pentagon obalage ne Pentagon gy'obagamba gye basonda naye mwaka ku mwaka naguno ogugweko n'omulala gugweko nali mmanyi nti biwedde naye yaleeta ebyamasasi yatukola bubi nnyo manyi biwedde wali omanyi bya Pentagon biwedde nti ebyamabaati tubirekedde awo nti naffe tujja genda tweyagaleko mu kanisa erimu esi pulaani nejja nakati manyiga pulaani naye ajja kugizimba gamba ajja kugizimba era enteekateeka zigenda mu maaso so kyetusaba kimu kyokka omuntu agamba nti ajja kukola ekintu akomekereza takikoze kati singa baamutta era yandikomekereza tatugidde buli lwabeera ng'asuubiza kati agamba sasa agamu nesibimanyi amasasi gamukubwa gamuyita mu mugongo gamuyita mu mugongo naye waali mukama yamukuuma tumukubire engalo zikube andi ogambye tukube tumukubire engalo ogambye tukube so Pastor Muto enteekateeka ziri zitya omwaka guno gwa 2024 crusade yonna oba bali tekiri mu nteekateeka okyakwasaganya nnyo ebitabo mpozi nga mu gwokubiri awo gujja guno omwaka tekirina nnyo nteekateeka twalaba promo party wagiraba omuvubuka yagira mu nnyonyi essomero liri ku Ntebe Road awo promo party ogimanyi kuba oli mu nendoza baya secondary primary endoza mu banakyoba Rivers Party yes kati promo party yefaananyizako ne Rivers Party kati promo party kuba mmanyi gyolaga kati promo party eyo bwe bagitegeka bati buli mwana aba ne kamute girlfriend aba ne girlfriend era bajja babiri kati no naye yagira mu nnyonyi naye ng'ali ne mukwano gwe ne bajja era bingi bye bayogaga nti lwaki abaana babonoona ssente lwaki abazadde b'abaana abo bawa abaana ennyonyi omwana nagira mu nnyonyi omwana nagira mu mmotoka ey'ebbeeyi anagenda okulaba awo omusumba omu wa Church of Uganda n'agamba nti nno ye awezezi promo party because zoonoona abaana yaziwera mu masomero ga bageddiini gwe ng'omusumba okyogerako ki ekyo ate nga olina mu ssomero kuba mmanyi gyolaga eyo kati muba ne Rivers Party ekituufu kiri nti nze ndi wa ddiini kati wontwalamu ebyo ebiri ebweru wa Katonda kubanga ekyo ndaba ng'ekiri ebweru wa Katonda okwonoona ssente boononyezizo oba kati pozi nga waliyo ebirala ebitaweesa Katonda kitiibwa ebikolebwa kuba nze sibeerayo siri mu secondary kati so naye nga omwaka ogujja oyingira secondary kaakati n'omwaka ogujja teguli wala onatuuka mu senior 1 ojja kubeera ng'oŋŋamba ebigenda mu maaso ebikwata ku secondary kati mbuze ebya primary kyekya primary kyolinayo naye nze kati nkulabanga owa secondary oba kati omuntu obuze emyezi bwezi okola PLE kati gwe kati bw'omala okukola PLE nga weetegekera ng'otandika okwambalamu mu saati empanvu laba obunyuma oba onanyumira mu senior 1 Kyagulanyi mumulabanga president Kyagulanyi tumulabanga president naye teyalayira kati nze ndabanga agenda mu P7 naye sinnakolaki sinnagenda naye tumuyita president naye tumuyita kati tompita wa senior 1 kane kati nkuyita wa senior 1 sobola nkubeza ebya senior 1 bya secondary sinnatuukayo kati Kyagulanyi ayise etteeka lirikolebwa mu Uganda tewola wankubuuza ebya secondary era kati batandise n'okwogereza Pastor Muto bw'omaliriza P7 tukuwadde scholarship ojja kujja osomera eno esisomera mu kyalo oyagala Kampala wano site lwaki oyagala Kampala
amasomero ga Kampala kubanga ne mukyala amasomero better than essomero lya Kampala. Nandi kisinziro somedde mu ssomero ki? Kubanga essomero ly'ensomedde kuba ne mukyalo gye gali agasomesa obulungi. Essomero ly'ensomeddemu teribadde bbi. Twafuna first grades 9 ku bana 10. Last P7. First grades 9 ku bana 10. Ku bana 10. Asigadde bafuna second. Tenga tetuyisa kibaasa. Okuyisa kibaasa kwe kutya? Amasomero agamu nga gayisa ekibaasa. Bakiyisa batya? Oyina ekibuuzo ekirala? Ekibuuzo kye nnina ekirala kiri nti ekibaasa kyekitira bakiyisa batya? Emboozi ani agireese? Njagala ogimalire wadde gw'ogireese. Emboozi nze ngireese kati nze ngimalidde. Toyinza gimalayo nga sigitegedde gye ggukira. Kasita nze ngireese nina obuyinza obukugamba mu nerakola bwoti n'obwoti kati nze ngireese kati toyinza kumalayo mboozi nga toginnyonnyodde nze kugitegeera kuginnyonnyoka. Sebo nnyonnyola emboozi ngitegeere bulungi. Kati mba mbadde ngireeta onkase kati lwaki onkaka ngimaleyo? Lwaki oleta by'otamaleeyo? Linda kigoya afumita mukira kati gojiro linda. Olegedde kusomera mu ssomero ki ng'omaliriza nga oyingidde secondary? Kuba amasomero mangi nnyo. Anyinza okwogera essomero ate oli ayandibadde ayagadde nga wa mu kibuga okuwa omukisa n'agugjawo tindese essomero lyonna lyonna eri njagala essomero eri performing obulungi erisobola okumpa omukisa ekiri. Watugambye nti no bw'oba mu kusomako oya kusoma busawo oba obwa dokita. Oya kubeera dokita waaki? Njagala kubeera surgeon. Surgeon. Surgeon yakola atya? Asala. N'akola atya? N'alongoosa. Asala wa? Naye obuuza ebibuuzo banne. Njagala tumanyi kati ekintu ky'oyagala because bw'oba olina ekintu ky'oyagala okyegeza namu n'omanya kakati. Manyi nti neera oteekeddwa bibuuza wa secondary ayise kati kana pilot njagala kubeera pilot nga nakojja okabuuzamu neera ennyonyi eyimuka eti. Erina okuba ng'amanyi ng'omwana anoonyereza bazadde be nga bamugamba dda tikakati ennyonyi bw'oba ogibuusa. Akaseera kaneno ndi mu primary tukyagatta subject naye tunatuuka mu secondary tujja kwawula subjects. Zadde ndowooza nti era okusalawo ky'onaabeera okisalirawo mwira mu secondary kubanga kati ogambye okyali mu primary tuganja kukubuuza nga otuuse ebya secondary ojja bimbuuza nga ntuuse mu secondary oba mwaka gujja nsabye onsanga na ku ssomero gye nnaaba nsomera. So ebiseera ebimu abazadde babako ne bibatwagaliza oyagala kyabwa sajoni bazadde bo muli gwe nabo kye bakwagaliza oba bukwagaliza kirala? Kyebanjagaliza kuba wemba nfuna 9 science kitegeeza mba nafuuse dda dokita. Kwa science end of term nafuna 9. Okay. So kakati bw'onaasoma obusawo kuba mmanyi olina obuweereza onaasoma bikwasaganya byombi ne bibalansinga. Towulirangayo dokita pastor yaliwo? Tomulirangayo? Ogamba Abedi Bwanika? Nze ngambe nti towulirangayo dokita pastor. Anti dokita Abedi Bwanika ate nga pastor. Abedi Bwanika naye wa bisolo ye si wa bantu. Yani Dokita Abedi Bwanika abeerawo ate gwe mumbuuzi zange omumanyi? Ngeza okubuuza simumanyi. Gwe gwomanyi yaliwo? Manyi bangi naye lwaki oyagala nsoma amannya g'abantu? Anti ze gwe nkugambye ze gwe mbadde ndowooza nti gw'ogamba gw'omugaanyi ondaze ndi tomumanyi kati gwe badde ogamba yaliwo. Ate Dokita Serwadda? Dokita Serwadda naye kati ekyoba Dokita Serwadda anti kiyinza okuba si kya busawo buno obw'okujjanjaba nga kitiibwa kirala. So omuntu osobola okubeera dokita nga olina pasita ng'ojjanjaba abantu nga n'obwa pasita kw'otadde. Okay, kati ng'oggyeko okusumba endiga mirimu ki emirala gy'okolera waka waliwo emirimu emirala gyonna nga bw'ogamba nti oba kulunda oba nawo omudala gwa capati oba nawo byenkola bino bwe biti byeta ku ssente bwe bityo?
nina kulunda mbuzi kokka kyenkola. Embuzi zizo za muzeeyi? Za maama. Za maama. Okay. Kale ndaba sebo olina ne TV weeri mu kyaki bannange kimu kyonna luli olubawo balukolerako ki luli? Soma Bible study. Bible study? Yes. Ani agisomesa? Tulinawo omusomesa ajja n'asomesa. Asomesa buli ddi? Monday ne Friday. Monday ne Friday? Yes sir. Leero Monday? Leero Tuesday. Tuesday. So yabaddewo jjo katagenda kuma ku Friday. Asomesa abantu nga bameka abajja okusoma Bible study? Kati tulimu nga 8. Asomeseza ssente bwereere? Bwereere. Okay. Kale kirungi twesimye okujja kuwona mpozi nga wena kyolyagadde ogamba abantu abatulaba essaawa zino neze nyatumalirize naye nga ekisinga obukulu ennyo pasita yetaaga bannange internet byonna tubinyumiza ebyokusagamu tusaazeemu oluusi bwe munyumya nga temusaaganamu oluusi ennembozi ebowa neweebaka gwe atulaba so ebimu tubadde tusaagasaagamuko naye nga ensonga enkulu ennyo ensonga ya internet. Pasita Muto agamba nti ensonga ya internet abetaga internet buli mwezi $13 ya internet gye bakozesa gonza okubeera yeyo ng'olinamu kasente noga nti Pasita Muto ono buli mwezi njaba mu $13 agule afune internet oba si kyo nogamba nti kamusasule emyezi nga5 oba nzikamu internet y'omwezi gumu kisinziira ku busobozi bukasitoba ng'omuyambeko ku buweereza buno so tumuyambeko n'awulira nga ye ate yakwatiddwako kyakuzimba kyakugula ttaka n'okuzimba ekkanisa yonna nno nsonga nkulu eri omuntu ayinza okugamba nti internet kantu katono nnyo ako kankalikira abalala naye ku kyokugula ettaka oluyinza okugamba nti nze mbawadde ettaka liri wano ku Kampala Road mujje mukubewo church okitegeera so kyonna osobola okuba nga enteekateeka ezo ziyingiramu kuyambako Pasita Muto asobola okwongera okuddukanya ebintu ebisigadde agambye for now bitambula bulungi nnyo tewali nnyo bwetaavu buli awo ebyuma bwebiri bikola bulungi nnyo mpozi bagambye omulere gwe gutaliiwo naye nagwo katusabe inshallah oyinza obeera eyo ng'ogusobola oba ng'ogulina nagwo n'ogutuwa side awo nalyeko giteeno eno namu eri bulungi. Kati oyo omanyi ogisuna? Sowadde okugezaawo. Ziri drum zizosobola okukuba? Kyekyo kyokka kyokka. Okay. So naye nga ebisigadde byonna biri okay? Mukama atuwadde ekisa. Kale n'ebisigadde tujja kuba tulaba naye ng'ensonga enkulu bannange intaneti gisobola twakubira omulanga mutuyambeko awo tusobola okuba nga tukwasaganya. Pasita Muto njagala kumuleka n'ebifo nga sinamuleka njagala kujjukizako bannaffe abazi Segvic Consults Tours and Travel batwala abantu bweru alina olugendo lw'okutambula okuva wano ogendako ebweru bagamba nti no beekwate bajja kuyambako okukolera ku paperwork bajja kuyambako kufunira okuyambako okugobera ku ya tiketi yo visa nokuwabula wano nawali omanya akameza akadirisa k'Omumerika oba Omungereza oba gwa wonna tebamala nnyo gakatomeratomera bwotyo oba olina okubako nebiweetaaga n'okuwabulwa so bagamba nti no bwe bali ensonga zonna bazikwasaganya bulungi nnyo. Woteeri bazikuba okingira ebweru w'eggwanga bakulambuza ebweru w'eggwanga ne wano byonna babikwasaganya bannaffe aba Segvic Consults Tours and Travel. Gwe buli lolowooza ku kyokutambula okuva wano kugenda ebweru w'eggwanga lowooza ku bannaffe aba Segvic Consults Tours and Travel. Kubira ku Director Lwanga ku 0784 281976 0784 281976 oba ku 0701 281976 so bayita ba Segvic Consults Tours and Travel. Oyinza okwagala okugenda obutereevu ku ofiisi genda ku ofiisi yaabwe ku kizimbe bakiyita Alwa Park Plaza mu kibuga wakati awo ku Alwa Park bakiyita Alwa Park Plaza bali ku level 2 room F2 643 we bali awo bujja balaba bulungi nnyo ensonga zitambule sawa. Kale Pasita Muto nzikiriza nkuleke tunyumiza bingi naye tujja kudda mu ssebo.
nsaba mukama kwangire okukuuma ate nange nkuume n'abatulaba abo asobola okuba nga tutambula bulungi. Kale toyanzeege tulabagane. Wano ku Segivi Consults Tours and Travel company registered by Uganda. Tukola ku nsonga nyingi nnyo. Esooka tukola ku tickets twogera ku tickets ez'ennyonyi. We are already IATA upgraded. Tusobola okukola ticket zonna mu nsi yonna buli omu ayagala okugenda. For example, abagala okugenda China, abagala okugenda Canada, abagala okugenda UK, byonna tubikolako. Tukola ku bantu abagala okugenda Canada, tukola ku bantu abagala visa za America, tukola ku bantu abagala okugenda okusobola China. Tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bonna. Ekyakye tukolako tuyamba ku bantu bonna abagala okugenda for safaris. That is domestic safaris and international safaris. Domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe Uganda. Ng'abagala okugenda ku Maction Falls, abagala okugenda ku Bwindi Impenetrable, newala yonna tubikolako. Then ebyewabweru tusobola okubatwalako Dubai, tusobola okubatwalako Bangkok, tusobola okubatwalako China, newala wangi nnyo. Tusangibwa wano ku Arua Park Plaza F2643 ye room gy'oba onoonya. Z'ensonga ezo zikwasaganya Segivi Consults. Abagala ennamba yaffe eri 0784 28 19 76. Tuna ne Airtel 0701 28 19 76. Then abagala tulabako ku mitimbagano egy'enjawulo genda ku website yaffe www.segiviconsults.com. Thank you very much. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era n'abo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.